All right. My dear Ugandans, mwasibye mutya mwasibye muli bulungi. Nze Jaden abasinga mumanyi abalala bamanyi nga Kayanja Timothy. 2 months back or 3 navayo nembagamba ndi mulwadde era bali concerned campaign esikola ki nezitandika so ezokusonda ki ezokusonda sente. Kusonda sente twetaaga emitwalo ina kitundu egyaki ejja dola wadde ng'ewamu nategezebwa nti zijja bantu nene ngamba it's okay. Sente nange zimbasondesa sizikola ki siziina which is okay. So nengamba katukole ki tusondeko ezo kitegedde. Abanvuma ne banvuma abayomba ne bakola ki ne bayomba abasayi papula ne babisaba abekalakasa ne bakola ki ne bekalakasa ebyo byonna ne bikola ki nimbireka because who am I nandi bagambye okusinzira ku bigenda mu maaso nyinza obba siri musanyufu ni ate nzaani munnaye ataba musanyufu ng'ate mwasonda sente zammwe bwe mwasonda emitwalo miliyoni 85 eza Uganda zandibadde 9 singa ngatako eza GoFundMe nesizigaseeko okitegedde naye ate kwezera 9 nakozesaako 7 nakolako tests ezimu ezaali ezebbeeyi ezimu era abamu batandika banvuma nga bambuuza test yazikoze eki njoba teza ne test ezo naye sinazikola kuba nazo zaali zaki za bbeeyi. So kati yotwa campaign ng'ekyagenda mu maaso waliwo yatuuka bingi ne bigikola ki ne bigibuzaabuza ebirala ne bigibikka okitegeera so nga tuyinoonya strategy endala ecollectinga ki sente wabula strategy eyo nga tukyaginoonya nali nina okukola ki naye nina okuginoonya mu kasirisa nsobole ofuna ki solution nga sina batwala nnyo wala kembajukizeemu katono before nga yonna tebinnabaawo nalina obulamu bwange obwabuki obwa bulijjo obulamu bwange obwa bulijjo bwali bwe buti mwalimu okukola content nga nkola obulango nga ngenda ne ku TV nenkola ki nenkola ne ku YouTube obuki ekita ki ekita kyasooka kubanga basonda sente zaabwe bandi bubi tebaagala nkole ki mbeere mu mbeera ya bulijjo gye nakola ki gye nalimu mbeera ya bulijjo gye nalimu gye nali nkola nali ngezaako bbeera ng'abantu aba bulijjo nga mmwe era embeera gye nalimu because I practiced embeera gye nalimu ng'owa bulijjo nga namwe mukikola nga ngenda mu mabaala ng'abalala banyumirwa ng'omuntu owa bulijjo ennaku zino ekikyasoboka nga ngenda ntuwa ku YouTube channel ninjogera bina byenjogedde ekikyasoboka ennaku zino because you know muli bakambwe nnyo nga ngenda yonna gye nkoze mba nkoze content nga temunjajinga ekikyasoboka ennaku zino kyova olaba era sikyakola ki mbadde sikyateekayo. Waliwo ebintu ebitambula nti sente zammwe nazirya just because campaign yasirikamu nakati okubajukizamu katono sente tezaawera that's why campaign yali yakola ki tekitegeeza nti we zitaawera ne tuzirya oba nenzirya ngaza omuntu kuba ennaku zino embeera gye ndimu oli ne wakulaba ng'ogula mazzi ku dduuka ga 10 alabye ddala ng'ogula mu sente ze which is okay. Bwe zitaawera nga tulina onya strategy enki endala kati wakati mu kasiirikirira ako abantu bavudde batandise okugamba nze nalya sente zammwe era nalinga mbasiba ekiwaani abalala ne bannangira okugula amamotoka gemmanyi ne gesimanyi abalala baganda byemukko oviiki ekyo sikyegaana motoka yo bagindabamu naye yali siyenta UAT ate nga nkakasa nze bwe mba wagula motoka mu sente zammwe nsobola okugula emmotoka ng'erina kuziyo mileage naye sobola kikola mumanyi lwaki singa nkwata nengulamu mmotoka esente ezo ne zitakola kyemwali muzimpeeredde you won't trust any other sick person in this country ne bw'anaaba aliise bujulizi bukola ki bufaanana butya nekyala nange ng'omuntu mujja kukola ki kunyiigira kyesaagala mukitegedde ekyo kimu sente ezo newe kugulako musubbaawa sobola obutagugulaako nga si zange sente zammwe era nzisaasira mukitegedde so I respect that. Emmotoka eyo bagindabamu nga ngenda nayina gyenvuganyira nga nengenda wakiso nga luwo senga wange bampitidde yali mulwadde mukitegedde ekyakintwala omulaba nti nze bakuzeemu tebakyalina maanyi gajja kundaba naye ate nze nkola ki nze nkyali muto ninamu ate agakola ki agasonda nengenda nembalaba bali wakiso sisobola tuula ku booda kuva wakiso kuva namuna gyembeera oba ekawanda gyensula mpaka wakiso kiba risky okitegedde ekisinga okunnuma
kikupavuge kyevanavuge emotoka ekisinga okunuma abandaba mu motoka bibava ni bategeeza abantu nga wenvuge emotoka nga wendi omulamu ennyo nga wenabba ssente z'abaki z'abantu naye ate abandaba ku boda tibabagamba of which it is what it is okay, it is the society we live in. Era abantu abasinga batandika obikola ki obikkiriza tinaya ssente zammwe bwe mbala kulya ssente zammwe so azirya nga nkozesa life nga nkozesa health issues sosobola zirya nga nkozesa ekyo konzi kimanyi embeera y'ebyobulamu tebagikola ki tebagizanyiramu ekyo njagala muntegeere bulungi so wakati awo nga nkyanoonya solution twali tusose ne tufuna marathon tugana naye marathon eyo abantu bayinza obutabakkiriza kukola ki kukuŋŋaana olwa government insecurities zekola ki zeerina netugaa kali ketukole football match era gimulabe abasinga bagikoze eki bagipositinze okitegeere football match eyo egenda bbaawo nga 8 omwezi gwa March 2026 ku Yes Center awo Ensambya it is Kasaawe so njasaba mwena oba bayimbi ba TikTok n'abana ba X n'abalala bonna media sessions ez'enjawulo mukole eki njagala tukole ki mu kibeeremu mu mbeererewo wabula nga njagala kukiriyalinga air ku bintu ebigenda mu maaso nti nze naye ssente zammwe nabba ssente zammwe oba mbalimba siina kye nnimba then ku kyemyezi 3 abasinga bambuuza ndaba comments enkambwe ennyo ebyokufa yabivaako afaddi lwaki tafa let me tell you let me be clear about that okuva embeera yatuukawo mbadde nga nkyayira eddwaliro buli week nina doctor okola ki owokubalaba ne leero wali abandabyeko emulago mbadde nina hematologist gwenkola ki gwengenza olaba so nina ne medication zenkola ki zendiko ne therapies ezaki ez'enjawulo so ladies and gentlemen saagala mukize nnyo bigambo by'abantu bye bagamba nti ssente zammwe nazikwata nenzigulamu amamotoka nenzigulamu amataka nenzigulamu n'ebintu ebikola ki ebyebbeeyi byenjagala no sisobola kukikola ki kukikola naye nga 8 omwezi gwa March 2026 ku Yes Center tukyabeera charity football match era nga abantu bangi bagenda okukola ki okusamba so njasaba ab'enjawulo abantu bonna ne babayimbi ne baba comedians ne baba TikTok bonna abaagala osamba muna mukole eki mujje munyigiremu ogw'omupiira then okuyingira genda beera emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo emeka 5 10 abantu mwenna mugenda yingira ku gate n'ekirala ensonga ey'okutambuza obulamu bwange obwa bulijjo nziramu bajjukiza nti ngenda butambuza nga obwa bulijjo naye kiba kivulu mugenda kindabamu kubanga kinkakatako butambuza ng'obulamu bwaki kuba naye ndi muntu wa bulijjo nange ndi muntu nga mmwe Yes Sente mwazisonda yadde tezaawera naye mbeebaza mwazikola ki weeziri mukitegedde naye ekyo kindeetera kutuula waka oba mbeeri mu ddwaliro olunaku kubanga mwasonda ki ssente zammwe naye mwenna abaasonda mbeebaza nnyo era mbeebaliza ddala wabula tukyakola ki tukyasonda kusonda tekunnakola ki tekunnayimirira n'ensonga ya Bebe Cool ssente yazikola ki ssente yali alina gy'alina zijja biki so era contract ne tuzifuna so any time soon tujja batukola ki tugendayo wabula sijja kuba bikulirawo gye tulaga mpozi nga tukoze eki nga tumaze gendayo ne ssente zikola ki ne tuzisecuringa ekyo kiwedde Uncle Kasuku yantereddeyo post ku X abula abaana bayo bakambwe bamugambye nga we yagenda ewa jjajja n'atakola ki n'atawayo nsonga ayogera bya kisiru nga we ya protecting against Uncle Kasuku nga ye omuntu kemba nnyonnyole n'embeera buno obulwadde bunaaba buli mu mwana wo oba bunaaba nawe bukutte lumu tebujja faayo oba oli wa Nuupu oba oli w'enaalemu oba oli wa patiki so this is a life what a health factor njala tugijjemu ebyaki ebyobufuzi kyova nze nina abantu abansondera ssente ku sayidi ne ku sayidi eno era nga bwe mbagamba osobola n'okukola ki n'okutya so yenna gwe mulaba ataddeyo posita bambi temuteekako nki mbeera yes tuli mu byaki si bya bufuzi although you would want to take it that way, you want to take it personal wa mbeera y'obufuzi politicize it the way you want naye si kye tukola ki si kye tuliko
Sakyadaki omwana mulenzi Kayanja Timothy abasinga obungi gwe mumanyi nga Jaden avuddeyo n'alambulula ensonga waliwo olugambo olubadde lunjesebwa nga bagamba nti yabba Bannayuganda nti era yakozesa olugezigezi n'olukujjukujju nti n'abalimba nti mulwadde naye ng'ekigendererwa mbu essente yagulamu emmotoka ey'akabi ndowooza mubadde mwabuuliddeko awo nga gayitingana ku intaneti wano eno naye avuddeyo n'abagamba nti mutuufu bya bulimba nti era yenna yina agezaako okuba ng'ayogera ebigambo ebyo amusibako matu g'embuzi okuba ng'amuliisa engo nga wannyonnyodde agambye nti essente bakyasonda era obulwadde bwo tebunaggwa bukyaliwo n'agamba nti gwe wenna ali eyaseka ayogera nti kirisooka ne kituukako oba kituuka ku mwana wo olitegeera biki byayitamu. Tuvuddewo awo tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo Nubian Lee amanya g'amatuufu ye Buken Ali naye ng'abasinga obungi tumanyi nga Nubian Lee yawangudde akalulu naye onavuddeyo n'agamba nti gwali eyo kiki ky'oyigidde ku mukulu Nubian Lee alina ensonga ze lwaki avuddeyo n'akola statement eyo era mu bigambo bye akunnyonnyola bw'ati Nubian Lee yani Meya w'e Nakawa eyawangudde biki by'omuyigirako Walukaga agamba nti embeera z'abantu ozisoma ozitunda erudda wa ekyo si kituufu omusajja ono Nubian bw'obanga ddala okutte bulungi embeera ze nga mu busirifu bwe asobola okufuuka meeya ow'ekitundu nga Nakawa nga tekivudde nnyo mu kunnyonnyola nsonga biki byagenda okukola naye nga guvudde mu bondi gy'ayina ne mukama we ate mukwano gwe nga byasukkawo ye yafuukira ddala muganda we kitegeeza nti bw'obanga okosa abantu olina okubeerako b'opulizavinga ne weerizavingirawo tinoono sirimwogerako kibi olw'ebyo by'oba ojjukira gye muvudde mwembi omusajja gy'akoma okula gy'akoma okubeera ng'anyuma bano kati bantu bakulu ddala Nubian munnange ne Kyagulanyi honorable once a honorable is always a honorable gye baatandikira mu firebase eyo mu kubaakinga omukulu era kuva ddanga oli ye mukulu ye musukkulumu ne gye batuuse oyinza okunjulira nti bonna abaabavangako mu firebase balina we baawagamira naye bano bw'abanga ono kati meeya era sitirwa baakibuukamu nga bukyali kati ne bw'obanoonya ne we babeera bafunayo handouts era tayito zaabwe tezisobola kweyongerako ne sizoni ya handouts eweddeko naye ye meeya agenda kumusaala agenda kola kaliya eyiye era n'okugatta ettaffaali ku kitundu ekyo ezo embeera singa bampuuga ze baakoppa n'omugalatiya ebuddu eyo bandibadde bakyayina amakanda so si okwewaggula mbuno bakole ekibiina ekyabwe ng'ate tebajjukira nti lumu bafunako ku masannyalaze goono gano amasannyalaze gabadde mangi mu kitundu kino ng'oyinza mu butuufu ogaganyulwamu Nubian Lee bino si byakwagala masannyalaze naye ekyamazima ye omukwano gwe n'omusajja oli munnyiinyiitivu era gwali gwa kuvaamu ebirungi bingi ekyo ne kinjagaza nange okufunayo omuntu omunubbi ambeere kumpi balabika bambi balimu ensa mu mbeera efaanana bw'ekyo siringisi miliyoni 5 olwandiziŋŋambye ŋŋanze nga mukama wange yaŋŋamba nti nno za kivve era za sitaani nandimubuuziza bubuuza we nziteeka kuba ssente ezo ddala mbi bwe yandiŋŋambye nti tuzireete tuzigabire abatuuze b'egindi tuzikolemu bino ne biri mu lwatu sandiziremedde kuba 5 kyeki ku ggwe amaanyi amemanye gego gennyini agamala ebita ku buko mbuga ku buko bintabula mu mbeera efaanana bw'ekyo
ono okufuuka meeya nkugambye nti tekyavudde nnyo ku kunnyonnyola kwe, naye olw'okubeera nti nno amanyi mukama we ate ne mukama we yennyini azza feva era amumanyi, kyasukka ku Luganda ne kiyingirira ddala munda. Kubanga ku Baganda ba Kyagulanyi kizibu okusangayo munnanga awangudde ekifo modulo eyo, so ng'ate oluusi n'abantu bennyini babeera bakusengejja bakweka enneenya. Kwata enneeyisa ya Nubian eri mukama we bw'obanga ddala oli wa kufuna kaada ya Nuupu gwe yawangudde mu Paalamenti mu kisanja ekiddako. Gino 5 emyaka tugigasse ku 5 egyayita giwere 10, bwe tumala tugigatte ku 20 aga Mukulu Besigye. Muvaawo mugambe nti omusajja atufuze bubi ng'atufuga nammwe. Kive mwe okugaana okukola gavumenti y'ekisiikirize, kive mwe mugimuwa, era baminisita bamwe babeera bakungu ba gavumenti. Nalaba muwaddanku nnyingi ng'ayolekedde okuyamba bakadaama ng'omukungu. Ekyo kitegeeza mmwe we mutali gavumenti eri ebeera ya bitundu, ebeera ya bikukujju, teba mu mateeka. Kale bw'aba yababbye ddembe lyammwe okumugaana, okugaana okumuwa abo ab'ekisiikirize, kubanga after all bakisiikirize naye nga balina zi budget. Nubian yoga embeera zo, abantu bangi abafuna omukisa ogulinaana abagagga, naye nabo ne batabataliza mu ngeri gye banuubulamu abalala. Ogenda okumaliriza ng'ewantu weyandijja future mu mbeera y'okuyiga, so okusabiriza obusabiriza omusimbi n'okubbawo omugagga by'atakyetaaga, n'okuleeta akamanyiro ku mamotoka ge omala oganuubule ogatomeze nga ye bwaddaabiriza amala akukyawa akugobe. Kale abantu abasinga obungi singa beegendereza, singa obugagga bubakwata, obugagga bukwata mu mbeera ya ssenyiga, kubanga bw'olaba ebyewuunyo ebinene omuntu byakola, oluusi ng'omusinga n'omutwe omunene, naawe otandika obbikoppa n'okolayo obutinitini, naye ng'ate obwo nabwo bintu binene mu maaso g'abakulaba gwe bw'olabanga obutini okusinziira ku exposure gy'olina. Oli bw'alubirira obwa pulezidenti, ono n'afunayo akafo k'obwa meeya k'ajoogereza, n'akozesa amasannyalaze g'oli n'akafuna. Obwa meeya kinene nnyo eri abantu abamu. Bw'otyo bw'oyinza okutandika obuzigo bwo bukyuyi kimu oluvannyuma lw'okulaba ku kalina z'oli, naye ng'obuzigo obwo mwattu buli 30. Oli n'atya nnyo, kumba ate ggwe gy'okoppa idea birala, ate ng'era bo bennyini bw'ojjamu ejjamba olw'okubeera nti nno munnanga oli mwesimbu, bakusuulirayoko ng'era wampologoma obwasuulirayoko ku wampisi. Obeerangako ne munno bw'ofunanga omukisa ogulinaana omunene, beera nga y'omutaliza, biri kusasula mu maaso eyo. Abadduka mu Firebase yaggwawo, naye enkolagana y'ono n'ono yeevuddemu ebyo ebinene ebirungi. Oba oli awo, ezo ze mbeera z'abantu. Buli muntu ali ku social media ayina embeera nga bw'oba ozeekenneenyezza munnange zifumbekeddemu obugagga, so si ng'oli buno osoma embeera z'abantu ozitunda eruddawa, ng'ate mu Uganda abantu bamanyikiddwa nti no bapangulukufu. Pangulukuka ojja kwepangulula wekaweka, opangulule n'obulamu bwo. Weebale kubanga weekomidde ku Legit TV 256, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Yasamawulire go gakyali mangi nnyo era ffe tubaawo obutereevu kubanga tugakutuusaako gonna nga we gali era gonna nga we gatambula. Bingi nnyo ebigenda mu maaso
era nga bingi nnyo ebyetooloola akalulu essaawa ya kakati akyensobola okukakasa akaba youth member of parliament central region wa NRM gwe balangiridde nti yameze banne era nga abantu abasinga obungi bagambye nti tubadde tukisuubira nti kubanga kwebyo ebigenda mu maaso era obadde tosuubirayo omuntu omulala kubanga awangula akalulu ako. Sigala naffe tovaawo.